wani waffe bameka bawandika obutabo buli mwaka kakati ekitegeeza nti economics eyali president wa Singapore yakugamba nti buli mwaka yagendanga Harvard n'amalayo emyezi ebiri. President wa Singapore Kuan Liu buli mwaka yagendanga Harvard n'alaba new changes eziri mu how to manage a country, how in economics. I was told nti gundi Kabira ali South Africa asoma PhD mu conflict resolution. I think he wants to get you any job. Okay. Yes, ne gundi yakikolako Yakobo Gawan olwamujja kuba president yagenda Oxford n'asoma yagaa nti mbadde nsanga news. So these ones are intended just for money. Don't expect it. I hear and I praise bucket unless singa mwakkiriza abasomesa ne babanga nabo bali ku byalo nga bakuŋŋaanya abaana abo nga beera bemufubutula waggulu mu siringi z'ebizimbe. That would make a sense. As you disperse the whole school eri abaana 600 when they come on the village aba P6 aba P7 abaaki divided into groups. Bano basomera mu lujja lwe wagundi, bano basomera mu lujja lwe wagundi. That I would know nti ezimpapula zamuzikola. Yangu obuuze ku bantu omutabani kajje abuuze ku bantu naye ono talina fujjo nga Tamale. ono ye ono mugonvu n'abaana omusajja n'omubiri musajja mubiri munene ensi katumuwe abuuze ku balabi baffe wafunye bumeka era weebaze ne ku bazadde wamu n'abasomesa. Nsanyusa okwalaba nnyabo ne bassebo abandaba essaawa zino. Amannya gange nze Salibeeni era nga mbadde ku ssomero erya Buddo Junior School era nga natudde P7. Nayitidde mu ddaala lisooka n'obubonero 8 oba aggregates 8. Nsinga ddala okwebaza abazadde bange mukyala Tamale Mirundi Florence ne mwami Tamale Mirundi Joseph olw'okumpeera okuba natandika okusoma. Mbebaza nnyo era mbakwasa Mukama. Amen. Neneyanza nnyo baganda bange Winnie, Bridget, yonna gye muli nkimanyi mundaba Tamale. Neyanza nnyo baganda nga abalala bonna baba John. Neyanza nnyo mwenna okumbeererawo era nga mbasuubiza ne bwe nagenda mu secondary era omwoyo ojja kukiipinga nga at least ne mu senior 4 nfune ngenda fuba nyera ne mu senior 4 era nfune 8 kubanga era bwebuna bweri. Abasomesa tobebaziza abasomesa bange mbadde mbeerabidde. Neyanza nnyo abasomesa bange aba Buddo Junior School. Mwakola omulimu gw'amaanyi naddala mu eno karantini eyasooka. Tweyanza nnyo nga amasomero amala tegaafuna mukisa gwe mwatuwa ogw'otusindikirawo ku masimu naye mwe mwafuba. Neyanza nnyo abasomesa bange bonna aba Buddo Junior School. Bw'oba osomye oyagala kubeera ki mu maaso eyo? Nze njaba musawo. Oyagala kuba kikiipinga oyagala kuba musawo tobeera nga taata ye bimwa buli kimu akiwakanya abasawo. Ate yanaaba omusawo asoose ajja kuba wakusatu. Kale be tuyanze okuba nti otubuuzizzaako abaana mwenna naye aliseeyo omuntu omu who is very important. Genda otuule weedireyo eka. Aliseeyo omuntu omu who is very important. Olunaku lumu nali ndi ku Duwitoni nga neetambulira byange emmotoka neeyimirira. Omukyala ono deputy speaker Amongi nampita nanga nti ewagira nnyo pulezidenti olwogerera bulungi nti eyo naye nze I have money nakolako mu banka. Whenever you have a problem, you are now my brother. Whenever you have a problem, ring me. Nze ntya nnyo three things, especially from politicians and a woman. Kakati omwana oyo yafuna obulwadde nga bwetaagisa operation ya $225,000. I remembered nti omukyala oyo Amongi yagamba nti now that
we have become brother and sister. When you get a problem, you ring me. Yeah. I made an attempt. Why? Do you remember the man you met? No. The Winton Road. The Winton. Mirundi. I have a problem at home. My son afunye a complication. I need about 25 million for operation. That woman contributed 15 million. Oh, that is very good. We are moving. Was a deputy speaker. Yeah, this is the number. That's why the one who babuna. Mirundi. Wanga ma DNA brain is wange obusiru zisawana na mwana kumutwala mu DNA DNA kati gwoba ofaananyana DNA gwembulyo bwe obusiru bwa mwana waba musiru taba wo neddo wange omusiru taba wange kakati okolaba namuddiramu waayi nti yamala emyezi egi ebiri nga tasoma kulwekyo kiri kye yafuna olwa sajjale gye yafuna tuze complicated sajjale ekyokubiri ti omwana oyo yabadde buddo lyessomero eryakwata omwoyo budde junior abange nabazaayo bonna kubeera tebabookya kati ono yasembyeyo abaddeyo all the time kubanga nze ebyammwe ebya gavumenti embimanyi. I carried out my investigations and I found out who were responsible for that fire that killed over 20 children. Abaana b'abannammwe ababa batwalire ne baddeyo mu buveera and you ended up killing the case. Kesi yafa era tekyayogerwako byakomyawo. And I don't think that they were compensated. No. Abazadde nalawo kambe bagakanga abazadde era bakyaka bagamba omulamuzi yalulinga nti it was obvious that Saidi killed the case. The police hid the real suspects. Recently, I think a year ago, Kaka Yiso nekwata wa moviti kwakwata wa moviti nebamusobola emyezi egi esatu on the same allegations. Ne Kaka n'agamba we have completed our file tukitwala wa DPP nabagamba nti muba balimba because you are not knowledgeable. The only institution that can investigate a case and submit a report to DPP is CID. The Criminal Investigation Department. Ngenda nempulya mbu baddamulira simanyi ddamulira special investigation. I laugh at you. Okujjako nga president amendinze etteeka n'agamba nti any institution that will be directed by the president of Uganda to investigate a crime will be regarded as doing the work of the CID. Mr. Tamale, bweyogera bwoti kati ndaba obukiiko president bwateekawo anti-corruption court ya Nakalema kati biina mbuyinza ki bisobola convicting omuntu bisobola okuba ne bikwata omuntu Nakalema yabadde anoonya bwa IGG baabumumye ne babuwa betika wabijjeewo ebyo muzeeyi Tamale anti bwe yabadde anoonya anti ebintu talina kifo kyaliyo mu byobufuzi tulina ebintu bibiri abantu bye batategeera. We have the politics of achievement, the politics of achievement and the politics of activity. Byawukana bitya? Byawukana. Politics of activity wakugumaza. Yes. Politics oyo mwete mutegeera nti omukulembeze nga Museveni amanya society yammwe n'amanya nti IGG alemeddwa mu lyagonja. Naye when I look into the law tajjikawo. It's not easy to remove a civil servant. Ng'akuliyetingawo ekirala. Kati n'akuliyetinga Nakalema atalina mugaso. Nakalema is an aide of the president. Naye nga muzeeyi Tamale ogambye wafunira alaba nti myagonja alemeddwa ng'ani amulemesezza. Tamugoba ate. Ani amulemesezza. Nedda amateeka baagasiba. No, system ye mulemesa. Tikakati akulo talina musango nagumu mu Saidi emyaka gye gyonna. All of the conclusions in this case they said Saidi hid the real suspects. To hide. Two, netufuna omusango omulala abo balwa amafa abafiira eruzira
ababba sente za gundi za pension 45% of the money in Cairo bank was stolen in the government. Ne bagamba nti omuzimu gwejje ne gugulawo account, omuzimu ne gubanking, omuzimu ne withdrawing. Omulamuzi Mr. Justice Kanabi in his judgment he concluded that the side he played a role in protecting Cairo bank. Akulo nasikala my daughter akulo because of regional balance. If you have, thank you very much, why do you think that this is the most celebrated rangi? Because a failed rangi, do you believe that akulo, if a side fails, does she succeed in cases, criminal cases in Irangu? Settlement yo juli ngo gamatino my daughter akulo. No gama regional balance. Who says that? Mu maje muri regional balance. Who says that? Andi chenkubolira. Amze tamali ani kashitikiza system ya wali yo pressure wala ne muganti no. You cannot have a side director who does not solve problems. Crimes. Nti mubabazanya nabagamba ndi guno umusango gwa katumba wamala bagumazi. Why? Nembabolira. There are three issues. When you study nabaganti wosoma intelligence, tuinde kituita hallmarks. Tinyizo kubuulira nti Al-Shabaab bwetto omuntu ekola bweti. Tinyizo kubuulira nti Al-Qaeda bweberi involved ekola bweti. Buli mwa aina kabonero ke kubanga baba bali abamanyi babategeera nti for instance in Uganda singa omuganda atta omuntu nga muganda I can understand asalamu olulimi nti omufu aleme kuwogera omuganda bwakola if a soldier kills a person I can understand. Soldiers are not in the habit of burying their dead. Hapana, your department is andala. I can tell you. If a celebrated criminal lawyer like Kabega kills a person, I can tell you that this is an expert. Why? He came with gloves. Kabega knows the ingredients of a murder case. So when Kabega kills a person, I can tell you. When a soldier kills a person, I can tell you. They are not in the habit of okuzika. Why? Even the dead bodies are exchanged. Okay. This is why. Nga mugudde mu lutalo ne batta abaserikale 100 kamanda wa maje can deploy 10 lugende lunule ebisatu ebyakola ki byebase ekituufu. Why? The intention is nti naawe okakase nti bali kununula era abaserikale basinga obungi abamaje bwe batta emirambo gy'abantu b'ebikumi ebi waliwo abayeekera lwe batta abajaasi b'oboti baalinga 8 baali babagoberera okuva e Kabamba ne bakola ttibwe bati ne bakomawo baali bakulemberwa Salimu Sale batta abaserikale nga 5 baluka. But the soldiers went back the following day to retrieve their bodies. That's the psychology of the military. Kakati nze ntegeera nemanya nti hallmarks. Kakati mu Uganda buli mada case ine ebintu ebi bisatu ekikutegeeza nti be babikola. Tulina group says tulina group zibiri ezita abantu mu Uganda. Tulina group enoonya ebintu okubba. Group enoonya ebintu when they make sure through that when a man is killed, the wife is implicated. Omusajja sema kwa banga atiddwa omusango bote yakumukyala omukazi bwaba omusajja yafudde kesi bagiteeka kwani ku mwami kasibuukira kiyingi waliwo kana akakyala kalamuka akayugula nti oyo omulamuzi yali mupumbavu n'ogamba nti my wife has killed me who was there in the car. Bamawulire ne baleeta omugwago gwabwe n'apima mbu emmotoka ya zirivansi
kakati ate yasoma ebintu ebyo nkimanyi when you get a reasoning man like me nti buli lwolabanga omusajja ali ku geeti ye aba ayagala kuguliramu mukazi wayengere bw'aba mwavu aba ayagala okutegeera emmotoka ereese mukyala we twafuna omusango ogufaanana bwe gutyo mu 8 omukazi yaleeta ababbi ne batta bbaawe ne bakuba bbaawe amasasi n'amuvuga okumugja emakindye n'amutuusa ensambya ku geeti n'amunyenyako nga mulamu n'amuvuga n'amutwala enamirembe ku ddwaliro ku geeti n'amulaba nga mulamu n'amuzuula n'amuvuga erubaga we yafiira ku geeti buli obusajja bwedde obwa sayidi bwayambalanga bukawunda bwabwo bwa bbulu bwe buti n'obugatto bwa malaki bwagoba omusaayi okuva emakindye ate omukazi bwe baali baziika baamulaba ng'ayiwamu ebijanjaalo abaana be empeke z'ebijanjaalo. What was the intention? The woman did not want this man to recover. In Nsenga's case, Nsenga drove the husband to the hospital. Ate gwe ayagala afe ate lwaki omutwala omulamuzi n'engalabi kubanga babeera opinionated nabana abasaidi tebalina magezi mu mutwe nti this way I can help you kasina mbyabufuzi byamu kakati nkugamba nti emmotoka okudda reverse abakazi abasinga obungi emmotoka bavuga abantu tebakyavuga mani bavuga automatic bamanyi abantu bameka abazze reverse ne batta abaana baabwe bangi nnyo abantu bameka abazze reverse ne bakola ki you can even determine ti omuntu ayagala okutta omuntu which area katulaba gonde mmwe ebiseera ebisinga obungi omuntu bwakuba omuntu bamukuba mutwe wano naye kazini ekikutegeeza nti yakuba kazini yali expert mu mada omuntu yenna expert mu mada akuba wano wewali ekyogera kumedula wanene era ekikutegeeza nti kazini yasanga mu nyumba fierce man he was running away from the battle. This woman could not kill him. Tubitegeera kakati mu Uganda nkugambe temulina mada za mirundi ebiri the murder involving taking off property yagala kutwala ebintu nti when the man kills the wife is alleged the family splits. Who takes the responsibility over the assets? Babibba era ne bw'osoma bukedde omusango gwa Katumba Wamala abadde agunzikira mu maka ge. Katumba Wamala bwe yayoolawo ebisosonkalo bya masasi bukedde yagaa nti ne bw'anaabiyoolawo tebiina makulu n'abaserikale be balina SMG naye nga ani yasoma military science mu bukedde. Bukedde najja abadde akugamba nti bali babatta mu cold blood baali tebadizisitinga n'abantu babe bagenze mu kooti kuwaaba n'agaa nti bebasooka okukwata si batuufu. Somebody was using Bukedde and they usually do. Kakati ekeso gitegedde murders etuyina murders eza property ez'okuwola sente. If you look at these people nga wasoma intelligence you find out because every murder we zero on one thing who would benefit from this murder. From the murder, okay. We even look at the accounts of them where the money changed the hands. We look at the money's conduct or woman's conduct in the previous time. Kubanga e Bungereza waliyo case omusajja yatta mukazi we nga wa banka n'agenda mu banka n'ajjamu ssente n'addayo eka. Kakati tewaliwo kamera tewaliwo ki naye ne yeesiba emigwa yeesiba emigwa waka n'agamba nti bannange mukazi wange mwali musse naye mukomyewo sente za banka. There was a policeman n'atunuulira omusajja bw'ati n'abaga nti egyo emigwa nange ngyesiba. Yagyesibye bwesibye teri yamusibye naye mwabagamba nti omusajja yeetuze nga n'omugogo teguliiwo ne mutereeza na ku sinifa dogs okutegeeza nti wabaddewo olusu olulala engalabi eva mulago neyogera ebyobusiru waliwo engalabi endala yava butabika nega nti omwana wakakka okutta omuntu yali mulalo mulamuzi nakikuba nekigenda ate kyasigalayo. Kakati esigani mada cases ezo zirimu Al-Qaeda nali Shahab. Why? If you study terrorism
terrorist organizations ziba brutal. Why? Tezina Interpol, zo tezina embassy. Zo brutali teziribwako sente zaazo. Era nze nawandika mu kitabo kyange mu 26 nti when Ugandans go to Southern Sudan, they will be killed. Why? Although the Southerners are not Muslims, but they were Arabized. Yabayingiramu. Twasanga nga basajja abali ku mbalaza nga jjo batannazimbibwa. Naye nga ye bugama nvunjisira $5 tabalaamu. Bwonziba Allah alikola ki? Alikusasula. Nabaga nti Bannayuganda ne balaba society eno bajja kubayita basiru. Bafala. Baleera. Munnayuganda yalowooza nti honest man is a bafala bweki. Nabaga bajja battirayo. Whereas these people come to Southern Sudan and see how these other people who are Arabized bajja kubattira and they are killing you. Ekyokubiri nti none ezo gundi organizations ezo Al-Qaeda seero emu temanya ginne waayo. Oyinza okukwata abantu ba seero emu nga tebamanyi bannaabwe. Kakati nayinza okusanga nga Al-Qaeda komanda waayo bali Shahab ali e Mombasa abantu yabamanyi. Naye bano abali mu Uganda tebakola ki? Tebemanyi. Why? Arresting one group does not help you to arrest another. Their cells are independent. They only communicate from where? The headquarters. Kakati tu nti mu matters zonna ezo wozibala bweziti. One, a local defense man features. Waliwo n'omusajja bamuyitanga Katende yali mwebonezi. Bagamba nti bakutte ebifaananyi bye. Yatandika nawe ebonezi. Semwezi baga nti wa local defense yeyamuse man dressed as a local defense man. Mukyala Gundi Kiyingi. They said the killer was a local defense man. Gundi yali atwelinga Nantaba bwe batya kupiika aposalibwa local defense. What does local defense mean? If you did intelligence and analyzing intelligence, local defense appears. Why does local defense appear? They are neither birds nor animals. Buundu. Tewali gye bagwa. Siba amaje. Tewali mu police. They go with it. Toyina ogenda kutandika kumuvunaana. Kakati abakikozesa ekyo bakimanyi. That's why me, I don't argue with the local defense man. When I'm talking to a local defense man, my hand is always there. Waliwo gunakwata emundu kugundi ekigere kyali kinnuma nannekwasako nakitegeera luvannyuma tibalabagala konsita ku top radio namukwata nenjimujjako emundu batteke nemuteeka ku ttaka yali yesenda ebbali. The moment you see somebody wa local defense mukube empi mukuba mujjako mukuba muteeke ku ttaka. Yes. Kakati local defense features. That's one. Two, the prime suspects are always killed. They are eliminated. Nti mugwa Kiyingi. You see mu murder cases guli funny. Bakuga nti the dead knows who killed him. Omufu amanye yamusse. Except in circumstance evidence. Many people are captured because of circumstance evidence. Even when singa ngamba nti Gundi yanzise, the time of writing that letter erina okubanga corresponding ne time. Kakati bano nkugamba prime suspect owa Gundi attibwa. Owa Kiyingi yali ateekawe najja mu kooti ne balinnya baasi y'eruzira. Normally tewali muntu alira mmere mu kooti baleeta teekawe. Musajja n'afuna stomach worms, stomach pains, ono he died at his gate. Abaserikale b'eruzira tebayimirira. Why? Nakalaba mu history abantu babiri. Sokolo yadduka mu baasi n'omusajja bamuyitaani. Yali akulira railways. Yavuga mu baasi y'eruzira n'abula. Ne wayita ennaku 3 ne yeeyanjula. Be bakalaba abo babiri. Baasi y'eruzira teyimirira. Why? If you want to ambush it. Two, there's a sick bay. Before they decide to take it to hospital, they must do what the manpower. Kubanga bajja kutwala a serious criminal, bajja kuteeka ku mpingo na be prison wardens bameka babiri. That's why they insist on sick bay. Kakati omusajja bamuyita Kalamaji
Karamagi yavuka mu bbaasi y'Eruzira n'abula n'agenda n'amala okwokya ebiwandiiko bye byonna ne yeeyanjula Eruzira benaakalaba aba mu history. Kakati ono yali emmere naye bwe yamala okulya emmere n'afa. Did the presiding judge ask for postmortem report? No. Did the prosecution side eya government ask for a postmortem report? No. Of a keep witness? No. What changed in Chinji's case is that Matova and company advocates withdrew from the case and handed it over to Kabega, an expert in murder cases. Because omulamuzi omulala nakola ekyomutawaana mu Uganda naye mwebasasira omusajja bamuyita Tegawalana teyasoma yali gundi kyamani wa 5 eyo ba eye Busoga naye nga ayina munne gwe yali naye ku ssomero gwe yali naye nga bakola nga sweeper nga teyasoma n'afoojinga ebiwandiiko bye kati n'afuuka kyamani wa 5 munne bwe baali n'abuulira abantu kuba nomala akwogerako ebintu abawamu nomala family members be bawogera nti ebyo erinnya sirirye kakati nga agenda era mwekyenva mbewunya contradictions mwagamba Kakooza teyasoma ate Kakooza ataasoma nemumubanu bwa minisita kati yagenda ekiri mu Uganda bannani what type of brains do you carry? Kakooza teyasoma teyasoma ne bamma mbeyiza obwa minisita nti mulalu n'asigala mu parliament. What type of brains when you sit at home mwe kyobala timuyinza kuzaala baana bagezi kubanga brain yammwe yonna nfu. You are dead. You don't reason. You don't remember what happened yesterday. You said Kakooza could not become a minister, not performance. He lacks academic papers. Remained in the parliament. The requirement of going to the East Africa, Uyubamugoba. Gabamanga Gabula, it tells you how much. You don't even, President Yagaba, East African Federation, no! East African Federation will reflect if you are committed. Yeah. This would be reflected in the type of people you take to the East African. You send it there. Yes, you send it there. But if I go no bagoba, Mutwale Takataka, this is political rhetoric. You don't believe in the East African Federation. Because if you believe in the East African realization of the East African Federation, then it will be reflected in the type of people you send there. Yes, kakati nkuga nti in many cases egundi afa. The third one, eri feature intelligence officer ineyasoma jategeera nti this is Al-Qaeda over this Al-Shabaab baba ne hallmarks zaabwe nti balina abo abasasula. In all cases, in the majority of cases, a woman features prominently. Yeah. Mumada zonna nti gondi Kaweesi's case, a woman features prominently. Mukyalo yabulirawo. Wali. Byaggweerawo. Ababukedde bagenda mufunyisa olubuto nga ali under house arrest oba azaaladde. A woman featured prominently. In Katumba's case, a woman died. Yeah. In Kirumira's case, a woman died. In Gundi, omuwala Gundi, Nagirinya died. No musajja. And these are solvable. One day, tulifuna omuntu yasoma ebintu ebyo na solvinga murders ne bali kubayona akulo bali muvunaana concealing evidence. My daughter akulo will be arrested one day. Mwekamba bulize. I always tell you. Kakati, do you hear leaders in developed countries talking about constructing roads? Let me tell you now, if somebody wants to compete with Museveni and he includes in his manifesto introduction of UPE, does it make sense? Can one make a headline? No. Echo chagwa. Kakati, countries, when you democracy at a maturity level, democracy at a maturity level, yitikatemba. Nti Trump wakuba abakazi ku bubina. All of these things will come back. Kubanga government eriddako eribuuza nti ngenda kukola ki. This is why
torturing of former leaders becomes interesting. Bazuma. Yeah. But why? Kirugundi, in fact, I've written a book, The African Curse, Leadership Curse. Can Museveni avoid it? Kubanga is now becoming a trend. Yeah. Whether you hand over power peacefully or not, they say you get the same fate. Mubarak, bamuleta yaseme mu stretch. Nayenga muleta sisi ya mulonda. Gundi, Bashir, tewaberangawo powerful leader in Sudan than Bashir. Yeah. Why? No leader in Sudan could allow secession. Buli mukulembeze yenna okuva ku Banyumeri yagezangako okuwa abasawuzi concessions bamujjangako. Naye ono omusajja yeeyawula ku tulabi kuba buli Islamic country ebeeramu ne mental agiri emabega agiwa ideology yasiba tulabi n'abeerawo oyo omusajja Bashir n'abagamba nti university galewo buli omu agalewo tugende mu south kwe yavanga buli nyumba ekaabyeko yawasa ba widows ba generals bameka babadde ali nabo yetazaala. In spite of this influence of Bashir bwe yali agenda China on his visit to China olwatuuka mu airspace ya China, Chinese Air Force planes escorted him. Where are they now? Where are the Chinese? Mukasera kanunga. Where are they? Waliwo omulala bamuyita Hassan Habule yalina abayeekera nga babayita ba desert rats Chad. Omanyi Chad ekizibu abantu kibatamanyi. The Janjaweeds, why are they fighting in Chad? Waliwo ennyanja nnene nnyo eyabikibwa omusenyu. Gyoyogerako y'amafuta. Ennyanja y'amazzi. Nyanja y'amazzi. Is almost bigger like Lake Victoria. Bamanyi nti with the technology omusenyu ogwo balikola ki? They are fighting over water there. The Janjaweeds in Gundi in Chad. Kakati ekyokubiri Chad erina Gundi ebijimusa. Kakati balina akatundu ke bakalina kalimu ebijimusa ne Libya bakayita nzozi ku border. Kakati Habule Hassan Abamerika bamuwaga. Nakuba Gukuni n'amuggyako. Gukuni ng'awagirwa Libya. Kakati Gukuni ono omusajja ne bamuwa communication facility nga wabeera wonna. N'alyoka bagalisoni ya Libya eyali ku border natta 7. Gaddafi retaliated. That was mobilizing his troops. America neteekawo advanced warning plane mu bbanga nga emonitoringa amagye ga Libya 24 hours a day. Abafalansa ne bakola red line. Habule n'afuuka wa mutawaana. Naye Habule bamuleeta olutalo ono Deby ye yamukuba n'amuwunyisa olutalo. Yali ku lutalo era nga Deby gye bamutiddeyo. Naye ye olw'okuba yalina communication ey'amaanyi ey'Abamerika ye yategeera nti olutalo lukoze eki n'addukayo n'agenda mu State House n'ateekamu ebintu bye n'atema. A very support of the American Gundi and the French. Bwe yaddukira Senegal bamuvunaanya eki? Era bamulumbyeyo. He's a fugitive now. A man when Gundi yagamba President Reagan yagamba bwe yali asisinkana Mobutu yagamba Mobutu is the most reliable ally of the United States of America in Africa. Bwe baali batwala Mobutu bano bakabira. Reagan yagamba, Gundi yagamba Bush. Mobutu is a creature of the past. This is what they do. Buli mukulembeze yenna. Nawandika mu katabo kange njakka kusomera ku Lwokubiri. Nti kati ekiriwo Moyi yekka yakyabawenyeewo. Mu bana abagenda abasajja bakulu. Moyi yaleeta Ukuru Kenyatta n'aprovokinga abakikuyu ne baleeta Raila Odinga ne baleeta Gundi Kibaki ne balwana ne Raila Odinga ne baddukira ewammwe. Kibaki agenze Kibaki yaddukira wammwe okumuwa amagezi on how to handle Raila. Kyekyawonyani yatandikawo foundation ye ne bagigaana. Nagenda ne president ne Saida Bumba okulayira nga Gundi alayira. Kibaki yali muka wheelchair kuba bali bamutomedde mu accident. Yagamba the time for roadside statements has come to an end. Kuvuma Moi. But yali ategese n'ekyemisana ne bakigaana. Kwenda nyuma yako baba kuba n'ettaka president bamukuba ettaka ne Saida Bumba nga kati n'abakwasizza power Dos Santos ali ku mbiro
abaana be tebalinya Mwangolo obwavu gwe yeereetedde nyini. Kakati this is a puzzle. It is a puzzle. Kigwera wa ku lukalu lwa Afrika luneeno. And that's why me I was very happy. And I want to congratulate my friend Odrick Rwaboko. Nze Tamale. Okwenya. No. Nyai help Rwaboko to get that job. Is he your friend? And let me tell you. Is he your friend? Omusajja bamuyita Professor Pascal Soba. Yali president wa Central Africa. Nga mugezi professor. Ne bamuyita ogende France to address university students. N'abagamba they praise Hitler. Why? Without Hitler, African countries would have remained under colonialism. One of the conditionalities under which Gundi, a representative of America, ogenda mu lutalo mu Atlantic batese ne Churchill, yamugamba nti if the war is over and we defeat Germany, grant all your colonies independence. So without Hitler, we wouldn't have attacking Europe, dragging the United States in the war. Tetwalifunye bwetwaze. Naye Abafalansa banyiiga kuba Hitler had occupied France. Kakati kye baakola lusiba ne bamuggyako. Is me who has been capturing Mr. Odrick Rwaboko and sending the tapes to the president. Rwaboko had his points, which could not easily come out and explain. Ngati intelligence emutia. He was worried that the system had rotten. He was suffering from political inertia. Government was suffering from political inertia. Has his agenda, has his suggestions. So the president called him. And I'm happy that has been given an assignment. Ate mulimo gwa atajja gukola. Sala kyo sebigambo. Atajja obadenga wano. Ajja gukola. Obadenga wano. Nedda sebo. Obadenga no kugamba nti omukulu oyo. Yimu kuba mukama wawe Soroboto. Era ngala kuba. Anti nze mbadde nga yetayogera mu public. Naye ate nga tewali intelligence organization. Era bwe baamuyita. Ne banne baabatwala ne baba interrogating ku Gundi. Police ku side biki, what are you planning? No, we are not bad people. We don't want to overthrow the government. Nze namukubiddeko mu ngalo naye nange ayina ebintu byange byatuddeko n'ebyange abitee wamma n'ebyange bitee nange mbeere bulungi nga nawe kakati nze nakumaze yateredde ate tukyalina bato naye nze namuyambye mu Baganda omutamiivu a radical man like me, baby, fetwogera amazima. I helped him to get tapes nizituke omukulu. Kakati tewali badde intelligence organization isobola bikwata. Kakati ne babayita ne boogeraganya. What do you want to achieve in your group? The fellowship. You are reviving the fellowship. Ne banyonyola. We are worried. The government is not moving. Kati Museveni yabimuwadde. Ate kifo ky'amaanyi ekinene era nze nkubuulira baminisita abazembe yaabo agenda bawamba era bannaffe gyobalaba nti ebintu biyamba. Kati do you know that ogenda kusanga ba advisors abayina emmotoka ennene ogenda nze nagaana ogendayo lwa miliyoni emu. Yes, bafuna miliyoni emu sobola kugendayo miliyoni bbiri nga ngenda ekolayo ki kubanga ababirimu bi office basajja abo bakadiringa jirikiti basulako mbwankadde naye kakati okubera bataddeyo kaloolo okulutu n'oyo n'agendayo n'abalala bagenzeeyo. Power has shifted from State House to that to President's office. You will see nze tuyinza kuŋŋamba nti nze Mirundi ongambe nti ndi advisor wa president okinteekako eyasoma propaganda ngende kusomera omwana wange gyasomera wa bukadde bubiri oyo badde nsasula bukadde bubiri kakati ngende omukulu w'essomero alabye emmotoka erimu n'abaserikale nga nfuna obukadde bubiri nsobola kubeera abaana bange ekyo sikisobola tondabayo bwe banaateekayo ssente ojja kubasanga nga bwe bali mu miliyoni anammeka. If Museveni puts money gives advisors money I can go. But I cannot work where I don't get money. Tokolera bichepere. Apana, ze siri mubbi. Nagano gendayo. Ekiyazeeko. Sobola gendayo. Tewali sente. There is no money there. Nekati okuva banende bagenzeyo bakalolo okulutu baani. Kati ejja kulaba advisors
abalina sente but what is going to happen I think the number will be reduced tuyinza kusasula bantu balungi sente ennungi bwe zityo nga bangi nnyo nga bangi bwe bati kuba balinga 10 nze nagana ogenda lwabwavu nti nze nkole miliyoni 2 omwezi miliyoni 2 nzibire mu kiwoofiisi ekinene erinnya livuga naye nga nembeera ogyewola ku dduuka n'abantu bemwabaga gwekimanyi nti ebifo bya Museveni ebyo bikubonyaabonya ewaka omukazi ayinza okulowooza nti olina abakazi 10 advisor wa president omuwi wa president ow'amagezi sebo kakati sente ziri kati wakazi ziriwa kakati ku ssomero ekimotoka kinene QC n'omuserikale wa military gwotasobola mbalaba ku pick up nga babataddeko bwe bati tebasobola na bagulira sigala tebasobola bagulira mmere yayingidde mu RDC yayingidde mu ndali emmere basigaddeko babatalidde bakukuume gwego ogudde mu ambush so ebintu bya Museveni byonna biri inflated these are inflated titles inflated titles they don't tally with their influence but I think by this appointment bataddeyo the welfare of advisors will change ejja kukyuka the advisor wa miliyoni 2 ntule mu office ntule bweni nga nkola miliyoni 2 why don't I stay home and write my books nefunia sente nagano genda tiwali sente mudasikasiwalezi ne 10 tugende mu break tuwe ku nsonga zimwe ezikuta eziri mawuli bano eno story it leads to one scene if you heard all of these stories about ADF singa mubadde muyina ababazi abali intelligent what went wrong what went wrong is that abaana bano bali indoctrinated Trabi yali wano mu Sudan abaana bano ne babajja wano ne babayindoctrinatinga ne babalaga nze nalaba abatabuliki ba Kamugaabo muyindi Kamuga twali bamukwano nnyo Muhammad Kamuga omukwano gwafiira ki anti Muhammad Kamuga mu motoka ya Seeka Kakoza Alajabu naye gala nnyo Alajabu Kakoza Chefokazi kuba jjajja ng'azaala mama wange ya Alajabu kakati nze we nalabira abaana abo nti bakambwe waliwo amazaalibwa ga Nabbi bamenye ekidala abaana ne bakijjawo omanye abatabuliki abo bajja mu mbeera many Christians and government officials did not understand the real intention of the tabliks bo baabalabanga nti bano bazze is a reformist movement ez'okujjawo bakola waliwo omuzikiti ogwali awo kulya mu street waliwo sheeke yali agusaaliramu kakati ne bajja batabuliki baguwambe kozi ayina ennyondo awalampye nayo kakati abaamuwanulayo bw'atyo ne yali nyamuwanulayo namuba ennyondo mu mutwe abatabuliki we admired ne sheeke ziwa owagundi bamuyitanga awandi n'enjuki eyawandikanga shariyati kubanga sheeke ziwa yali yasoma secular nga ina masters degree Pakistan kakati when they were seen with these ordinary Muslims bano ne balowooza nti this is a reformist movement kakati abaana bano ne babakuŋŋaanya ne babatwala e Buseruka batwala mu ADF when government attacked Buseruka ne babayoolayo baakola ebyabazungu baleeta amnesty why abasiraamu bali well organized nti abasiramu 400 era bano bakamuga abapoliisi bwe balumba omuzikiti saga nti bankubiramu ne bayuza sapule yange tibimatiya biri muno kamuga si yeyanyamba nti oyo twamulese kutuwandikira mawulire naye nzijukira bulungi kaseera Kibiranga omugenzi yajja mu muzikiti kumakya enda mu kawunda ya bbulu nga Museveni amutumye n'amugamba Kamuga n'agamba nti ono tugenda na Mutuuma simenye Juma Museveni tugenda Mutuumaane kubanga babataddemu bagamba nti omufu kafiri tafuka gwanga mumuli kakati kaseera Kibirango ye yali tamanyi nti Kamuga ayagala kulinga baki basiraamu bano abali muli nti ono mumuwulize wadde mukafiri naye agenda kusiramuka kasiringira kagonaga ngasiramuka ate si kwafa olutalo lwavamu kusala embwana ki kakati bano bwera president yagaa nti you are like you people you attack police not NRA naye mu biseera ebyo byekwaso yaliki era ne kazini yajja nabaga nti mutegeke ebintu wano biki kakati bwe baabakwata baali 10,000 bonna baabata why
corruption ne Abu Mayanja yali atwana jeno buli mwana yagendanga n'emitwalo eki buli nnaku za mwezi 14 nga ebina nga bali abaana ebikumi bina ekyokubiri a mob cannot kill a person. They deliberated failed to identify the real killers of the police dogs and the policemen. Ne babasala mu ekyo bali bakikoze bakigenderedde. Mob tetta muntu. You must pinpoint out kati abo batandikira playing with the serious cases. Kakati baleta amnesty. Baleeta amnesty, you just confess, wrote a document and you get out. Omu ku balifo ababatawaanya wano gwe bakwatira buseruka. Omanyi sekitto nayogerera Kasita muyekera. Bamukwatira gundi naye abawadde ku mirembe. Buli kaseera takamba Kasita kwediima. Yes. Sekitto yali nabo mu Luweero ne batamuwa kantu n'ayingira ADF yaviirayo mu amnesty. That's why Mia look at the background of people. Sekitu. Uyugula. He is a sekitu. Ayogera Kasita. Omogezi wa Kasita. Yavaruzira nga bamukwate mbuyekere ebuseruka. Najeruzira. Kati bajja bagamba yasooka okuwulikika ennyo bamuyitanga Benzi. Nga bokereza essomero ekikyamba. Ekikyamba. Kakati these people, they only signed letters of confession and benefited from the amnesty. I think they were supposed to get a funding to rehabilitate them. If they were not thieves, even these countries about terrorism, about suffering terrorism, the American government or the European government would fund a project of rehabilitating these boys. Centers is a rehabilitation baziba. Tebakafuna akasente bakafuna era nze nalaba ekigundo omugenzi yansanganga nanga nti wayi bongambira omukulu twategeeraga nanga nzija nti bajja kumpa ranka naye ka ranka ka meja kigulu yafiira mu kimotoka kikadde was he given a nyuka no litigating on agreement okuyisaawo abantu izirongo abaana bano mwali batadde mu rehabilitation centers abaana bano abasobola okukola emirimu mwali bawadde ssente abaana bano baali sigadde nga bamonitaringa do you know mu 60s abazungu baali balina omubbi ow'ekkooti omumanyi a notorious thief or criminal bamuyitanga omubbi ow'ekkooti bamuwanga beiru n'afuluma naye everywhere he goes would report Sebagala bamukwatira mu America bamuteekako ekisaawa nga bwasuka kilomita ezo ze bamuwa kyala atinga headquarters nkyasuseewa this when they know nti ogenda kudduka kakati when you talk about ADF you decided to rehabilitate these people. Did you do it? You decided to help these people to get money to start businesses. Byebintu byemugamba nabagamba ti President Museveni abo naba retiring iziraki nti abaserikale ba Uganda badde bamanyi nti bobba bakutta naye ADC eyali ADC wa Mekamanda Major General Mugisha Muntu ono omukikiro wa Tolo gwe yagula okutta kijana ngoma had become a highway robber. Kakati this program you were paying ababbi ababba sente z'abaana bano bebatubonya kubanga abaana bano bwe baali badde rehabilitated baali yise abagundi bikyenjagala bakolera ababaka ba parliament nti ababaka ba parliament batuswaza nnyo ekifo kimu ekya by-election kyaleese abantu bameka 26 Museveni yamaze kugobamu balala. These are baboons. I call you baboons. These baboons of Busitema, the baboons of Busitema and the baboons of Gondi Kaluma. When you remove them from the roads and you take them in the national park, they die starvation. They are used to. How can you go to the president who has a very little time? Ngari ku COVID alwanyisa COVID with other problem ninkolobisa kuba buli limuli gamba mulemere mukaku wo mulimo no fresh graduate. If you people
who have served here and there. You still need jobs. Where are we going? Abasinga basavingako babade ku parliament babade ku mitwe b'enjawulo. Yefu bw'oba tosobola kuwaayo musito gwa nte musito gwa nyama. Why do you tell Museveni ayine ente enjoki nti yaaveeko? If you also want to killing it to government like a ticks on a cow, why do you expect Museveni to go? Kituufu. Temulina practice ya muntu kuva mu buyinza. Kubanga mmwe kakati bano abaka ba parliament aba investment authority ne bana abamaje owamaje bamutraininga kutta na kuona kuti. How can you give a soldier money to invest? A soldier cannot invest. Unless you train this soldier. Nti aba Uganda Investment Authority bali badde babuulira abantu, what if I have this amount of money, which areas can I invest it to? Nze nasomesanga nsomesa mu kada bakada bano abenaali mu bampita nnyo abantu naye mbagamba nti singa bakada abo bayise kubanga obadde training y'amagye tebalina mirimu. Many come and spend a month or two thinking that you will get them jobs. Nembagamba nti you would say tibana abaffe betusomesezza would take a priority nga bawandika abaserikali ba authorities. You can even use these people as bamusirike. Edde twalina bamusirike abokugombolola. Local defense is a paramilitary. With bamusirike who can grow up somebody ne bamujjawo awogana toleta na local defense bayina mundu. Kakati nembagamba nti kose yali badde esembayo mwabo bakadazi bengenda okusomesa buli kada mumubuuze, if you get 1 million where do you put it? Kubanga mugamba buulize million emitwalo gya Museveni gine 10 singa temwazibye zikola mumulowooza ati abakazi abo bali mu butale balina capital ya sente mmeka? Mitwalo 5. Yes. Mitwalo 7. And they educate their children. Nebasomesa kituufu. Aba supermarket, why do you have many supermarkets? Or what supermarket, the moment you open the supermarket, banaba producing ebintu bibabirite ne babiteekawo, they come and get him. Bafuna sente oluvanyuma. Bushiri. Kakati bana abaana bajja kutubonyaabonya nnyo because they were young. Every time you say high profile murder, you say ADF. Now the solution, what's the solution? To raise them all. Endagano z'emakulanga zituukirizibwe. Yes. Kubanga bangamba nti n'oyo gundi omukyala yampa n'ebbaluwa ne omukyala gundi yangamba president amulabirira bulungi naye baagala ku mukyala gundi ono yayambalanga ebyenaalem abiriga she came to me ne family ye n'omwana ne bagamba naye ekizibu kyabwe is a house ne permanent project kubanga if you rely on Museveni, President Museveni yagamba abo bakadaza abo abasaba ssente aba moving from here to here n'abaga nti njagala mbakolezesa ku mwewole baga twagala kagwirawo tebagala kukola they move kyobola bamulumba wano ne bamulumba wali babadde bamubisa abawe ssente ba bloggers okutuusa leero yabayodde n'abakwata kati byafudde kakati nze mbagamba nti mwali badde abantu bano mubatuleesinga si kubakwata naye to rehabilitate them bimwayogera nabo nga bavaayo bidebigundu yaŋŋamba nti be bansuubiza bonna tewali kyebakola kyebampa abaana bo ne balowooza nti sente zaabwe nakoze eki naziridde the same applied to Apiriga. Apiriga before he became an RDC he belonged to a certain rebel group. Bagamba tikati gwoli RDC ne Museveni akuwaana ekitegeeza guwajjayo sente zaffe n'ozirya tubonabona katukukime tova ku Steve Sigala program Embuga ekyagenda mu maaso mubanoonye bano. This is the main issue. Bino ebisigaddemu byonna byaki ebisigaddemu bigezo by'abaana naye nze kyembasaasirako nti some of these people tebamanye calculatinga bubonero buno ojja kulaba owabiri STV, select for fun.
Abatulaba mwenna amanya gange nze TON Beats nga ndi producer nga njagala bakubiriza bannanga akaseera ke tulimu kazibu nnyo tubeere ewaka tunaabe engalo tukozese sanitizer oba tumunywe naye as long as tuli balamu naye tugume tubeereyo mu buzigo bwaffe tetuzungazunga naye ng'obulwadde bwa ddala ennaku ze bayongeddemu zigenda kuggwako. Bavubuka bannange temukyaza bwana kuba tomanyikaana gye kaba kava kayinza obba kagenzeeko ewagundi ne kavayo ne kadda ewuwo ne kagenda kakulwaza. Just ennaku zino ntono nnyo zigenda kuggwayo obulamu buddemu tweyagale tukube ppate tuddemu tunyumirwe ne kano akaseera ke tuli mu kazibu nnyo. Sooka oyagala obulamu bwo nga tonayagala mikwano gyo kuba bw'oyagala mikwano gyo ate n'olwala n'ofa tekiyamba. Baagaliza obulamu obulungi mwekuume korona tta. STV erabula abantu eri abo abagezaako kukozesa obubi erinnya lyaffe n'okwerimbika nti bakozi baffe. Oyo yenna anaakwatibwako wakutwalibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. STV wamu n'ebitongole by'okwerinda tukola ekisoboka kyonna nga abantu bano bakwatibwa. Weegendereze singa oba weekengedde omuntu yenna kuba ku ssimu yaffe 0709 03 030 STV. STV, select for fun. Baza chomide kwa STV obutandikide program paka tutuuse sawa zineno era nga musabengera okubanga ogiye kumirako mwe banamwe baza abasindika messages abatupira amasimu na bulomali ko sawa zineno abasituninga live abali kati waliwo endala gye balaba tewali era kituufu tewali program gye balina okulaba yedde buli wabeera kakati kankubuulire this story erimu mawulire kyalo erimu ebintu bisatu Sunday morning. One, nti traditional academic giants Kampala, Wakiso and Mukono era ge gakoze obulungi. Why? These are schools of the elite, the elites bibananyinigo katwala sente mmeka kakati era ekikutegeeza nti eneba class teba tribe ebintu ebisinga obungi is a class fe batugamba nti bw'oba olina ssente omwana wo ne bw'aba musiru nga tapafuuminga bulungi mutwale mu ssomero ly'abagagga olwaliwo ne bagamba nti muzzukulu wa Queen alina university gy'agenda okusomeramu abagagga bonna batwalayo abaana baabwe to know each other in the future. Yes, to when Museveni came to power Chamate, Ntale, Dar es Salaam University beyali amanyi yes kakati bana abaana bemulaba tebabe masomero amalungi era be balifuga eggwanga lino gye bujjere be balifuga kakati tribalism abeera ku level ya wansi kakati gwe tunuulira wano amanya gano galaba nti Tone Baruku oyate okubava aba Kasese Oriens Nacheyune Lovias Kuoshaba Burigeti Ayebale Hana Name Maria Peace Lakeri Ampayire Obalaba bano abasinga bona bava western. These are people who can afford. Abasobola amasomero amalungi. These are people who can afford. It tells you mumusoma busome amasomero go mu Buganda how many Baganda here abaga bulide muri muna cheyune yeka bulide muna cheyune sokola bebano Minisita wa Ssaabasajja Kabaka ow'ebyenjigiriza atendereza nnyo amasomero ga Buganda olw'okuba gakoze bulungi ebigezo amasomero oba abaana twawule katubekubireko mu ngalo amasomero gali mu Buganda gammwe Lavono Fiona
nimanya basomere baito kanzenga yiya basomere amanya gali bafunye butano Faith nimanya Kia ni wanzerera Jumba Jesse Alvini Peace Nyafono kakati if we go and trace where their children work these are children of the rich the two ekiriwo nti even in Europe they are public schools but public schools bononya ba leaders abavudde mu public schools tobalaba John Major ne kyakiriwo e Bungereza be batasoma the rest bayina buddozayo mwe bava the St. Mary's zizani kakati that's very important ekyokusatu nti Kenya bayina police yaabwe bw'obanga primary wagituulira mu ssomero lya private ne second ogenda mu private kakati ate bano abagenze mu Ghana amalungi agabatayise mu gavumenti bagenda okutwala ebifo bya gavumenti bwekiri the second point is omwana edda abaana b'abaavu be baasomanga why nga babagagga tebasoma kakati today ate ababagagga be basoma kyova olaba tuyina forgeries mu academic papers nyingi nnyo academic papers ki nyingi previously nga batambulira ku forgeries omwana yakolanga ebigezo sente ne zimubula n'atunda lizaatisize w'omugagga kakati kankubuulire omuzadde nga asanyuka ti omwana waayese agende ku masomero ago ajjeyo requirement z'amasomero requirement zokka ziremesa omwana before you celebrate nze omwana wange abadde alina gy'ayagala okusoma nambuuza nti sente meka naŋŋa nti si nyingi kakadde kamu gamu emitwalo 7 oba mbadde nsasula akadde kamu emitwalo 3 naye mwe mulowooza nti omuntu alina nasale ng'asasula obukadde 2 gwe n'olwana nti omwana w'omuyupi tasaana na kunywa bwoki gw'ogamba nti bano basiru olina kubirese munagamba nti bwana Mirundi tuyambe ku mukulu w'essomero nti n'abaana abajjako sente z'obuugi nga bw'abaana oba bwammwe mwe mulowooza do you believe nti omuntu asasula mu primary $1,500,000 musiru mwe mulowooza nti musiru these are the people who want to control this country bano bebagenda okontrolinga ki ensi si basiru bateekateeka abaana baabwe ndi kakati bano abaana baabwe oli ne bw'aba takoze bulungi ng'afunye 12-13 ojja musanga musomero eddungi ng'owobona sente zimubuze requirement zimukoze eki ekyokuza kyembabuuza nti bannange nga twagala okuwaanibwa abaana b'abaminisita nga tebalimu lwaki abaana b'aminisita tebalimu bali bweru. After killing our education system, they took their children abroad. Do you believe? I'm to bully you. Mwana wa minister aliwa. Mwana wa permanent secretary kyali muno. Mwana wa minister ki. Nga bakajja mu kinana mukaga nga bakyali baavu. You could see children of ministers. Ministers are parading themselves with their children. After killing our standards of education, they took their children abroad. That's why some of us naffe abayinawo n'abaffe tubatwalayo tubagoberere kubanga tubamanyi muyina kakwe kufuga ggwanga lino n'abaffe tubatwalayo ye mutwala abamwe gye tutwala abaffe ne tukuba ebiraka mu mpale kuba olukwe tulutegeera where ekiwemula amannyo to vomit. Muganda says what exposes the teeth is vomiting. This is when you know that they don't do a proper job. Tell us the children of ministers. Baliruddawo. Tell us the children of those who are working in the revenue authority. Tell us. Tell us those who work in big government jobs, especially flattering jobs for propaganda purposes, like advisors. An advisor is a propaganda title for welfare. I tell you, there is a difference between an advisor and a handler. In Uganda, there is only one handler. Kalugiri is a handler. Okay. Why?
the president has never committed an election offense. Crime. Buli gyagenda waliwo yafuna abalamuzi bonna ne bakkiriziganya. Why? When Kalugire tells him don't do this under the law, a handler and an advisor are completely different. In Uganda's case, an advisor is welfare. Gunto tuswaze nga tone gwolubege. Kubanga tuita kusanga. How many times does Museveni meet these advisors? Maybe these were the Kalolos. Banajabala baban. Nembulirayo. Na waliwo benasanga nga bayomba. Nti ate ffe tebatutadde ku lisiti tebaliriwo ente contract stuff. Nembaga ndi mufiiriddwaki. Did you see him? No. How many years have you been an advisor? Have you ever seen him? Have you ever attended the meeting of advisors? Does he call you? And in Kugambi, don't take this literary meaning. We have a handler and an advisor. A handler means, to wait about handlers, a handler means that Kalugire will tell Museveni, President Museveni, don't do this during election. Not a chikola. A handler can tell you, gwe, face yombi. Bojja mu press conference, abantu batunulya nyendo yo. You tell your deputy to address press conference is not you. He will listen. Yes. Okay. Bidandi sali oyo. Omugenzi Katongole yali agala nnyo okuvuga emmotoka z'empaka. Namuga Katongole sagala kuddamu okuvuga emmotoka z'empaka nti lwaki. Emmotoka y'empaka ekula obukadde ebyo. Bisatu. Abantu bajja kutegeera nti mu taxi mulimu ssente. Katongole yava mu mmotoka z'empaka. That is a handler. Isn't an advisor. Kali tulisangisa abantu story y'omwana ono Ashe Mugerwa era tusobola okuba ntugiraba tuwongere mu maaso n'enteekateeka za program. Ngenda kubanga nkwebaza okuba nti otyekumirako onaku wali tuli wano mu Makindye era nga tuli wano ku St Agnes abagimanyi wano mu Makindye era nga luwo omukyala era nga musabi mukukuti wa kitundu kino eno era nga ayina ensonga zezagala okuba nti atuyitiramu ayina obuzibu ye nga tebuli ku ye wabula ku mwana gwe yazaala gwe yamuwa ne yajja nga ayina obuzibu era nga ayina obulwadde bagenda okuba nga tuyitamu naye ekyesanyu nti ayina abavudde ku bamukwasawo kuba nti bagenda kuba nti basasula biru z'eddwaliro naye obuzibu bukyali wamu nti ayagala okuba nti omwana agenda kuba janjabirwa kutanda emisala amalanja era agenda kuba agenda mu buyindi ayina okuba nga afunde obujjanjabi obw'enjawulo kuba nti naye bambi afuna obulamu so obuzibu bwalina buno bwatugenda okuba nga tubuliramu ntegeddeko yetaga butasi kuba nti ayafuna tiketi egenda okuba nga emusitula okumujja e Uganda emutwala e Buyindi ye wamu ne mutabani we oba n'omwana we so kati katubuliremu ku nsonga ze nabi mukitegeere kimwetako kuba nti afunira era nga mutoboso okuba nga mumuyamba ngawe muze nga mutuyamba beera abantu bangi mbeebaza okuba nti muze mukwata kuba nti babeera nga bayambibwa so n'omukyala mbadde nsaba tuveeyo naddala abantu abasabye w'ekitundu kino eno aba St Agnes mbakubira omulanga nti muveeyo mubeere nga muyamba omukyala okubanga muntu munnammwe era nga munnammwe mu Katonda era nga musobola okuba nti mumukwasizaako naye asobola okuba nti ayita mu mbeera eno ambadde nsaba oyanjira abalabi byaffe obeyanjulire amannya go n'ensonga tubirimu n'ensonga z'omwana obulwadde bwajja butya ki ekimusumbuwa era otambuddeko wa bujambi ki bw'ofunye ekikyo kiraga okuba nti ofuna. Amannya gange mpitibwa Namata Agnes nga nze maama w'omwana ono Mugerwa Asha. Mugerwa Asha yazaalibwa nga mulamu bulungi nga talina buzibu naye bwe yali aweza emyezi nga 8 awo n'atandika okuba nga yali mwana munene nnyo naye n'atandika okubeera nga akendeera mu sayizi naye tetwamanya buzibu ki bwe bwava netuba nga tumutwala mu famasi nga bamukebera musujja biti nga bamuwa ddagala lya musujja nga tujjanjaba naye era nga takyuka yalwawo n'okutambula yatandika okutambula mu mwaka gumu n'emyezi nga 7 bwe yatandikira okutambula naye era n'okutambula twasookanga mukakabukaso okutambula bwe tumukuba ku busubi asobole okutambula kati bwe yatandika okutambula n'afuna obuzibu bw'okussa ng'abeera assa bubi nnyo 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 bw'atambulako wano nawali ng'abeera assa bubi nnyo 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 ne tumutwala era mu ddwaliro ne batugamba nti alina obubeezi empewo yamuyitamu ne babeera nga bamuwa eddagala naye era nga takyuka
Kati waliwo enkuba we yatonnya ennyo nnyo n'abeera ng'ayisibwa bubi nnyo ne tumutwala eyo mu Kitoolo waliyo eddwaliro baliyita St. Lucia era Dr. Harley n'atugamba ono omwana alina obuzibu alina sayinzi z'obulwadde bw'omutima n'atuwandiikira ebbaluwa etutwala Kisubi n'atugamba tugende Kisubi bamukebere ne tugenda Ekisubi ne tulaba pediatric waayo n'amukebera n'atugamba omwana alina ekituli ku mutima alinako n'omusu w'omufundo ogwetaaga okugaziya kati kuba twamusangayo ng'alina abalwadde bangi be yali alina okukolako n'atugamba tujja kuddayo nga wayiseewo wiiki emu tukime ripooti bwe twaddayo okukima ripooti n'atusindika e Mulago n'atugamba tugende n'e Mulago Uganda Heart Institute nayo ne tugendayo e Mulago nawo ne baddamu ne bamukebera buto nawo ne bazuula obuzibu bwe bumu nti alina ekituli ku mutima obula ne babuyita toofu. Omwana no wetwogera alina emyaka emeka? Omwana agenda kuweza emyaka 3 guno omwezi gwennyini. Ntegeddeko nti olina abantu abavudde okuba nti bakuyambako okuba nti omwana afuna obujjanjabi era mbanyisa butunyonyole bebaani abo wabafuna otya era mutuuseewa nabo? Bwe twali nga tuli Ekisubi oyo pediatric waayo yatuwandikira ebitongole bibiri yatuwandikira Love Without Boundaries ne Action for Disadvantaged People. Kati nali ntandise okupostinga ebifaananyi by'omwana ku Facebook ne mu groups ez'enjawulo kati waliwo group gye nalimu waliwo obi wange munnamawulire n'andagirira ekitongole bakita Action for Disadvantaged People ng'olwedde n'eryo Ekisubi baali bakiŋŋambyeko kati nampa n'ennamba y'oyo omwami Executive Director wa Action for Disadvantaged People bamuyita Mwami Saalongo Ntambi George n'angamba ngendeyo ku kitongole n'omwana n'ebbaluwa ne ŋŋendayo ne mbawa kati ne bankuba ne banteeka ne mu mawulire gaabukedde ne banteeka ne mu mawulire n'angamba tukwatagane tubeere nga tulaba nti omwana bamutwala n'akolebwako era nempita mikwano gyange ab'eŋŋanda ne tusondasondayoko ku ssente twasondayo obukadde bwali 3 ensooka n'empaayo ezo ne tusondayo n'endala ze twajjako eza passport okuprocessinga passport era ab'ekitongole banyamba okuprocessinga passport eryange n'ey'omwana era tebyalwawo. Kati sofa kiki kyemwakafunawo era nga kiki weetaaga okuba nti omwana agenda okuba nti ajjanjabibwa? Omwana kati embeera yensi ya mulembe naddala ng'enkuba etonnye abeera yeesika buli waakaba yeesika nnyo nnyo n'alalambala bw'ati n'amala n'anzirika. Kati oyagala balabi STV bakuyambe batya? Bakuyambe mu ki? Ensonga ki gy'osinga okuba nti bossaako essira nti singa bankwasiza ku kino bijja kuba biteredde ng'omwana agenda kujjanjabibwa? Kati embeera eriwo kati ab'ekitongole bo bali willing okunnyambako okuza eddwaliro naye kati twetaaga ssente za visa air tickets n'eza upkeep. Mubalabala mu ssente ezo ziba ssente meka byonna ewamu byeweetaaga okuba nti oyambibwako visa upkeep ne ticket? Bangambye noonya obukadde nga 7. Kale mbadde nsaba otune mu kamera bulungi okoole oba osabe bannayuganda bonna nga otandikira ku basabi b'osaba nabo banno wano bwe tuli ku sinzizo lyammwe ya St. Agnes obanyonyole bulungi era obasabe basobole okuba nti bakutegeera. Ngenda kuba nkusaba oza wano ne masiki obeere ng'ojjako bakwetegereze bulungi bakulabe obeere bonna obayitiramu obulira ensonga yo. Saba bakristu bannange mwenna wano ku St. Agnes n'abo abalala bonna eyo mu Uganda yonna mbadde nsaba kunnyambako ku mwana ono. Omwana ono ali bubi embeera yesi ya mulembe mbadde ngezezaako okulwana ennyo nnyo okulaba ng'omwana ono akolebwako naye nga bwe mulaba nti embeera ya lockdown abantu tebalina ssente bonna abaali basuubizza tebakyalina ssente ate obudde bugweddeyo baali baatuwa emyezi 3 e Mulago naye kati obudde bwaggwayo. Nsaba kunnyambako nfune eza visa air ticket ne upkeep omwana akolebweko ng'obudde bukyaliyo kuba kati ali ku ddagala naye eddagala terikyamukolera lyamusobako kati terikyakola tulimuwa naye ate era tewaliwo njawulo. Weewaawo ngenda kusaba buli omu yenna banna yalaba puroguramu eno ey'Embuga
natandika n'abantu mwenna abasabi abesinzo lino lya St Agnes muve muyambe ku mukyalo ono wamu n'abakulembeza b'ekitundu kino Makindye Haji Ali Mulyanyama omumeya mwesonga muzehe bannaffe mwenna alebe TV era ng'ensonga ya mwana oyo Mugerwa Ashe era nga mama ye omukyalo Namata Agnes mama w'omwana ono era nga mukyalo oyo akola ku sinzizo eryo opa ku church ya St Agnes awo mu Kereziya zone abe Makindye mumanyi bulungi era nga yomu ku bakyala nategerako nti yaweza yamba kuba father awo n'abafumbira kamere k'okulya era kuba nti yavaayo wa kitongole kyavayo kuba nti kinamu action for disadvantaged people kyavayo kuba nti kinamu kwasa ku nsimbi ezeddagala ez'obujjanjabi zonna era nga agenda kuba nti omwana ajjanjabibwa mu buyindi naye nga kyetaga kuba nti kati kyetagako kuba nti afuna air ticket nga wabinyonyodde so mbadde mbasaba abakulembeze be Makindye basajja banene mwe bali muli bangi Haji Ali Mulyanyama omukyalo yagwa mu kitundu kyo speaker wa Kampala omukyala Zahara Luyikira kyakiyo jage kanisa yo jagala nnyo era nga abantu b'ekitundu ekyo bonna mikwano gyo mama Fina yavaayo mu bantu bangi bavuse okuba nti muyambe ku Alan Sewanya naye mu pyoli yawo abantu bangi abasobola okuba gifaru ku ntege nyembe ku mukyalo ono abeere sobola okuba nti nno afuna obujja omwana we abeera nga afuna obujjanja bumuna abakkiriza mwenna abasabira ku St Agnes munkwasizeeko naye asobola okuba nti omwana we ajjanjabibwa abeere nga asobola okuba nti agasa eggwanga no Uganda. Kakati abo you must look at an organization that can help you. Waliwo ndaba bwokebera ku air ticket zaffe olabako UTB company bagita bati UTB webweri you can write to amakambuni agaga airlines agakola wano Emirates KLM these are the targeted areas. Okay. Targeted areas. Bwabaawo need manye agamakambuni gasobola okukola ekintu for publicity bo bamanyi okusinza okugenda ng'osaba omuomu you can have an air ticket. An air ticket, those companies can help. Yeah. Those companies babeera mu advertisements babeera mu naki kibula when you clock certain miles bayinza okuwayo trip ne spouse wo. So these are the targets you should look at. Okay. Bano bannabyabufuzi balabikako mu kalulu. Yes. Akalulu tebadda mu yagambye omwana wa Nkima oyo Mugerwa nanzijukiza waliwo omukwano gwange omwami bamuyita Ssentongo akolera Lira yavudde Lira sebo n'essaati ezi ssatu naye bakyala bange batera okugamba nti Lira ekibaliita ssaati zokka zo sikaati teziriyo nga lwaki yazireese naye ate kakati ate nange nyinza okunyiika olesero ki omukazi wange olugoyi yazikwadde kubanga nze saati mumpe n'abakazi n'amasuuti bagaleeta you see mwe muzanyisa programs zino these programs are very informative. This is what I've helped you. Abantu bana basinga obungi kinali njagalya muno omwana nekati omwana mulwadde mwana oyo mulwadde why alabika ayina yetamanyidde twabuzoovu ebivumo tabeerangako engegiri mugundi serious ayinza ono gujuni Tamale junior era gundi ono amuyambye nnyo Mbuga was admitted ne bamukebera covid nga tamuyina naye kati nze nkimanyi psychologically tiza ababukedde abo nakyawa Kabushenga naye katonda amubonyaabonyeza Kabushenga yawandika ku musajja ono byandala nti yabbye ssente byandala nga tabbanga ku ssente ne bamuwa kuyitinga era nze nasanyukidde nnyo President Museveni okujja kugana kyakubiri appointments za Museveni zirimu reconciliation ne realization ti abantu babagoberanga bwereere Giradis ono Giradini Sali eyali mu National Security Fund Nassali President yagamba nti addeyo Dr. Lukwago Mitala eyali gundi yali edo kino kibawadde nakyobe ne bamucompromising n'agamba nti ali ku gundi taddayo bano basakwa n'osibisa munno mu kkomera kakati we cannot have era nze mbadde nkitya nnyo nti we shall end up with worse than Rwanda genocide. Why? Nodi omukazi ngoyo Nassali yakola Ministry ya Education emyaka 7 n'avaayo ne bamutwala mu Judicial Service Commission n'afuna omulimu gwogenda mu UNESCO. Nassali talina mwana
talina mwana akolera ggwanga. Olunaku olumu bwe bali baagala okubba ssente ne baleeta Mugoya ng'amugye mu internal affairs ne bawandika mu mawulire nti Museveni akoze risafu. Pulezidenti yagenda okutuuka nga Mugoya n'amugamba nti Mr. Mugoya, I did not invite the Minister of Internal Affairs. Why are you here? Timothy, you made a reshuffle. You transferred me to education. I'm waiting for you. You didn't attend my meeting. Timothy, you want to be. Bring that letter home. Konogufanaga. Name one abafera abalekerawo. Tebikom aleka bulese. Nkweya baruwa ya forgery babbe miliyoni ya dola kuba ono yali aganya zisayininga ne bakola lisafe yikimpatira ne babbirawo miliyoni ya dola. Wali weakness ya president ya omukazi ono n'agenda ne bamulinda 7 years ago ali mu judiciary bataddemu ssente. Omukazi n'agamba nti mwenyenaze kambaviiri ate era yali tamanyi nti tulina Oluganda nasali yetakimanyi omanyi erinnya lyange Mirundi libakola ki noyugira ddiini eyo eyavudde mu National Security Fund invited me ne musanga ewantu n'agamba nti baŋŋamba wakulira wa mwami bamuyita Sali nemugandi ate nakulirayo bukulisi nti ate erinnya Mirundi lijja litya mu benkima nemugandi nti amwana Mirundi kitegeeza bravery. That's why it is not common. Kubanga bali abalundi balina Minani, Mebulani according to names. Mirundi has never been a Burundi name. Mirundi is a Uganda name that means bravery. That is very rare. Nega kati Nasali bw'aba afunye omulimu gwe mu UNESCO ne bategeera nti bw'agenda mu UNESCO n'agenda nga handling education ajja kutuoge ababbira mu education ne bamukwata ne bamutwala wajigigi mu lyagonja ne bamuyoola. How can you charge somebody okubba 35 million n'abantu abalala babiri nga buli mu yabba 10 naye mmwe muli balokole? That's what I want. Tuddeyo ku nsonga y'omwana no Kajina yagoba abaana Abaganda 7 nti basuma naye ekigambo busuma kya Luganda. What do you think, Kajina? Tuddeyo ku nsonga y'omwana ono. 700 Baganda who went tugimalirize in Makaga. Are you a CBD? I'm studying whether obulokole bwawukana. Obulokole bwa Uganda si bulokole. I've not come across the way I believe nti omulokole how omulokole conducts himself. Bano siyo bakola. I think there is a new bulokole. Kansoke maze ensonga y'omwana eno abalabi baffe ngenda kuba mbasaba nti ekisoli gye maze okulaba ey'omwana Ashe Mugerwa ne maama we ate okuba nti bayambibwa osobola okuba nti ofuna omukyalo maama w'omwana ono Namata Agnes ku namba zino wammanga 0756 66 21 45 emaake enamba ezakuba ozifuna enamba eri mumanya ga Kibalama Maaka wamu n'enamba endala eri 0781 76 21 53 ng'enamba eri manyaga Namugera Monica wamu n'akaunti namba yaabwe eri Centenary Bank eriko Mugerwa Ashe ng'erimu eriko account number eri 3202 92 17 35 osobola okuba ng'ofuna abantu abo kubanga omukyalo yeetaga kuba nti yeetaga butazi tiketi asobola okuba nti atwala omwana omukyalo oyo muyambe omuwandiikira ebbaluwa appealing for an air ticket agende mu gundi travel companies instead of bothering people of an air ticket let her go to companies ezo KLM agende mu Emirates agende muziri gundi Uganda Airlines era mbadde ninde ogamba Uganda Airlines ate yonga togikolako eyo nagiganiraho naye mwe muta nababuuza you see for me that's why I laugh at you naye bajja okuyoola kakati waliwo minisita ate Museveni yamugobye ennyonyi eyo egendamu abantu 67 naye ne bwe mubeeramu abasatu minisita abadde asapulayinga emmere y'abantu 67 amagenda n'amadda naye ate talina woteeri. Ebyo byonna bidocument weebiri okutunda ebizimbe byammwe ku Nyondo
kati waliwo omusango gwa organize era lwambuziza wane gulimu abantu 167 waliwo angami kese etuuseewo olwokubiri oluwedde bagenda ne babasomera ne babasengeka ab'okuweereza Hague n'ab'okuweereza wano ku Zoom bo tebagenda waliwo abagenda okutemba abasajja babalyako miliyoni aga dola sente nga nnyingi anti ne beefuula abazungu bababba oyo mwenda yabagamba nti is not Tamale Mirundi, this is what these Europeans do. Bategedde ntulina ssente ate mwana nge mwenda tabiriimu nze neewuunya oyo mwana mugezi nnyo, very intelligent. Mwenda is a very intelligent man, omanyi tabiriimu olimba naawe mwenda yabagambnzezikirizaadmit mwenda mugezi wakyuse muzeyi Tamale no nkubuulira nti eneme wange mutege ne mwenda manyi nti ndi mugezi kyekitwalaŋŋanyisa era mwawona nnyo. If I had joined this group singa temulina kantu mu Uganda nga nawe oli ku gurupu yaabwe nga ndi ku gurupu yaabwe singa temulina kantu nze mbabaza nzekka go batadde wansi yes kubanga kakati ntegamba nti Uganda Airlines, when did you start an airline when giant airlines are collapsing? Is it when to join the market nga ne Rwanda etagala ne Kenya Airways etagala bali ku mergers, they are mergers. You know why they started Uganda Airlines? It had nothing to do with the transport. It was for what? Chivola batandika na regions. Me I know. I know. Neka kete ogumusango wa organize. Babalideko milioni yaka asatu. Omuchina ayina company ya amaanyi wano. Naye abachina balimu babiri munna Kenya omu and onulwandizi. Nekagame kana mukwatako naye abo ba refugees abali batunda ba refugees kati waliwo mu China yagambye yakabawa millions of dollars yatemye yagambye nze ngeze waffe kubanga the law on organs is soft. This is why you don't see what is happening in the parliament. Baagala okuleeta etteeka nti somebody can donate organs bagambe baloya bwabe babagule nera babagobye baloya babagobye. If you have such a law in Uganda, it can help you. You say nti we only moved ahead but the government was planning. Chaita kitya mu cabinet echa organize chaita kitya mu cabinet oyo omukazi ali mu head sakirete oya change chaita kitya. It was intended to tell the jury nti although we did this you don't blame me. Nalabye negonde I was watching era ngamba watching Mr. Lwabogo said no. Babade bayina diru yabo yebogera nagani that's not Mirundi. The other people who are following me si Mirundi oyo Mirundi tabiri okubona olwalero bisaniro nze njatukanye okubona olwalero amuzenya sobole kajatukanye okubona olwalero odreke mukwano go ekitali kumwogera namutusi byawedde kati yeye akole ekintu kimu ate ebyo kantone mu kamera mukulu odreke nkimanyi otuwuliriza mbadde nkusaba ebintu bya muzeyi Tamale naawe obite yali bwakuvuddeko. Argument ye yali agamba nti eriki Mirundi is a nuclear bomb. Nze siri ne bwe njagala nti n'omwavu naye nuclear bomb because what matters mbabuuza nti oluwombo lwe lukulu oba content okuwa esowani eyenkoko n'okuwa oluwombo lwa mukene what do you take? Kakati what is important ku Mirundi is the brain. Si oba mwavu oba ayina oba ni what is important kichwa is the brain. Okay. Ndi kakati ekyo nkibagamba babuuza nnyo mu organize but I help to you. One, open indicators zikulaga nti fika salama accidents were deliberately done because there were two medical doctors in Masaka who have been indicted about Jangamu organize. Accidents were intended to rush them to Masaka. Accidents ezali mu bikajjo bya Metta zikyaliyo. The notorious hospital where they used to extract the organs was Rugazi. Motoka zetomeranga bus zetomeranga mu Eastern Uganda zikyetomera. Accidents have been reduced.
omanyi nti abantu abo bayinvestinga mu gundi mu motorcycles nga bakimanyi nti bw'oyingiza mu motorcycle bitano okola accident butuufu era nga bamanyi okutumira bannaabwe abatuzituddeko okutwala abantu wa lashing them to hospitals kyembagamba ti where do you find a country where mortuaries have been taken weyogera bwotyo yotuka nokuba nti emulago batekawo ward special yaba bodaboda ofuna ku bodaboda kasobanga boarding iri yaba special ekimotoka ekyayo kyaba bodaboda amafuta it was staged kwadala benga kigwako ababodaboda bagenda bameka organize even in these tortures and arrest nabine bya covid era gundi omwana ono bambabulira ono mwana gwe bakwata nansana yayina ne drilling machine eyo kesi bucyange ezike tumanye yazikirira tumanyi yazikirira yasangibwa ne 10 billion mu nyumba kubanga nimza meza bine ebintu obijjawo and those were his ladies omwana omuwala ow'emyaka 16 n'abiri bamugula millions za $2 nga bamugjeemu ogundi reproductive system yonna nga bwe bagigabira omukazi omulala millions za $. Ate bo bagitunda 7 bano ku final buyer. These are Jews. These are you go to Ntinda Naguru, they are push houses omuli clinics omuli ebitanda bino clinics simanyani omuwala omulenzi ajja n'akwana omuwala namuga tugende bakebera omusaayi has nothing to do with this your sex. He doesn't not want to marry you. Baagala oba omusaayi gwe gukorespondinga ne customer. N'omwana baby ow'omugagga ayinza okuzaalibwa nga talina mutima ne banoonya spare part akaana ke batwala amangu awo ka myaka emeka gwalewoddeyo keesi etambula oyo omwana wamulabyeko nga keesi ye etambudde bamukwata ne biliyoni 10 yaweerezanga sente ku masimu n'agira abawala abo nze nabakwata nti deiranga my wife ono abadde wanna omwana we bamukubira essimu twagala kufuna agenti wago ndi tusikane ntebe akawala bakayita nabukeera ewange I have medical doctors but can we sell tablets if you had told me nti mulina kamunye gye mutunda awali badde oyangu neri bidinyangu ne tablets kuba nabagamba ogenda kutembeya makerere nabagamba mu Uganda temutegeera bintu mu Uganda temuli kye bayita pharmacy. A pharmacy is an outlet of a drug making factory. These are drug shops. Temuli pharmacy n'emu muno mu Uganda naye etteeka ligamba nti owa pharmacy ayina okuba ne pharmacist. Kakati olwokuba ba pharmacist batono nnyo osanga pharmacist omu ng'ayina tebakukiriza kugulawo kye bayita afuniddeko license aguliddeko abantu. We don't have pharmacies. A pharmacy is an outlet. Nga bwoga nti Uganda Kirezi eyina outlet yayo eyina tebatunda amabaati gaayo. So there is no pharmacy in Uganda. It is a misuse of the language. Kakati gundi abantu bammwe ekibaliko nti media bagiwamba biliyoni 10 obutogera ku keesi 10 billion. The Chinese gwe sijja kwogera ku Fred but he left his daughter here who cannot move contributed $5 million. There is a rich man in Oman omu kuba relatives ba kabaka contributed about $15 million. Naye mwali kese ne birenge efa facilitation ane bazibangana mu kifo ky'okutwalayo 30 million batwalayo 15 gali agasajja agazungu bwe gamba ndo Syria bande bagamba nti Jule tugi investigating we have investigated the Jule bane ndi mu studio ndi ku TV nibaga nti tugeze we have investigated the Jule kakati tujijewo ne bajiyiwa kakati they are supposed to go back babadde 3 weeks to prepare defense. 167 Ugandans including 63 surgeons were indicted by ICC over organ extraction. Naye nga nze be bannumba sigwe balumba bakuira mukazi wange esimu nenjikwata akandabukeera nenkanoonya nenkwata omupakistani wano era nga muli kodinga omupakistani namukwata ne ku video omupakistani
yalina office ewandegeya ono omukazi wange olaba ono yakabona emirundi egisimairwa ekiba mutajetenga somebody had directed bamukidnapping bamutte kwe kubakwata nga badokita babiri bali lugazi essimu zonna neziyoolayo nga bwe nayoola abakazi era egwe baali basse ku bakazi n'essimu eyali emulwalinga into trap yaddako n'okuddako kweri and this is the same group eyabadde ku bakatumba omala eyatta bali era yali etagitinze n'ono nze tebantagitingangako tokabulyanga kakatambi nti kalancho I've already sent there 4 men on the site nabayitako nobayitako ewange nembakubira nejjambo nga mulimu nnyini omuyitenkera mu kyaki nga kyaki yange yabanda zedda nti wano waliwo abalabe wano ngenda okubakeberako ku byuma bwenu nga baswami nenkubira gundi mwenyina wa president Museveni bamuyita Mariam nemugaa nti waliwo omuntu ayagala okunzita ne bajje n'abala babiri they deployed immediately nakati abaserikale bakyaliwo naye kamanda yajjirako namulaga nti baba ne batudde mu baba ne batudde mu meeting machines eziyina and president ne bwandagiro ziwa omuntu sizibako you'll misuse them jatumaze n'ensonga tolaba ekya gundi covid era kibalemi why nti covid today the most important thing the final issue would be vaccination. Yes. Ye final. Teri kirala. Kana akalemberembe ketufunyemu nti abantu tebakyafa tebakyakola ki prominent people would help us to vaccinate. Andi dagala bagamba gye bagenda okuligula mu wachali orders nnene. Ife tetuna kuba abantu bagula dagala mbadde mbabuuli awo ne mbagamba. Omanyi kati n'ekirala nti Embuga era babadde bamusse. Ono Embuga ono n'onyine TV eno. Bannaye mukyetegereze. Bano abaagala okuleeta obuuma obwo baagala okuleetawo embeera temunnagitegeera. Prominent people are going to die by justifying obuuma. They have sent people emotoka yebe parking ne bagisumulula nati ne bakikoza no mukama waffe emotoka ne bagisumulula ate yekka baluna abalala numerous cases yes era kati mwemba muyina we mupakirize mutoka besa simugongo bagala okulaga nti to prepare the public this gundi devices are needed gagesa needed nti emotoka ogiraba kati eyambuga singati yabadde emotoka nnene omupiira gwa muyizi gwavuddeko motoka ng'etambula. I've had 10 cases this weekend where they remove nut buli bwetagisa nedda obuuma mbusibe ku nte zammwe obuuma mubusibe ku nte zammwe muleme kubba buli wamu banaye waliwo we mubbira omulwadde tebamubbako katunda era kiwagambye taxation abantu bakaba muleke Museveni mukalubiri nedda basajjamu musuma nnyo babalumika obusuma abasuubuzi bakabira ku bisaawo bamulumika nnyuma obusuma obamba bamuteekamu obugolo obusuma naabwebajjagala n'abwasamula banaye muleke obusuma kubanga you are disturbing society. Namukono gwange yalese container ya jeans ngoye zijje bamusabe bukadde bitano obukadde bitano just omusolo kakati ono tomulaba bakobera babali tomulaba haje mbabali the assets they want to sell dormitories how could he get money kubanga in normal circumstances muli babbi zisifuna sinaloni mu banka nali babeti ensemitwe let a bank come to me bete nto omutwe. Why? A loan must have a loan manager. When I borrow money, you give me a loan manager. Yes. And I mortgage there my income, the source of my income. If it is a dormitory, didn't you calculate the source of my income? Kakati, now, if there is no income, ngasinze ncheretedde kote bayirifumu bamutwe kumwasa mutwe come to me ensonga yemwe wari omulabi you are stupid you are idiots wari omulabi wafanya yaine ensonga yemwe la post bar failure this is not a failure to limit your money. Yeah, the source of money I mortgaged you took my feasibility study ne mujikiriza ngamba wadde ki
What about a salary loan? If I'm sacked, otunda byange. A salary loan is insured. Yeah. Even if I make a loss, a loan must be monitored by a loan manager. Muri nyongo yo wange nembetenta ko kimu. Ewange tuvayo. Munsonga yenyini kusonga yenyini zaita mali. Yo bank manager. Never give me a loan because I can easily smash your head. I can smash a court by reef in my own because he was stupid. This man, the owner of the school, and this is where bano ba minister katingoye permanent secretary gwe balese. Ono minister ompya Lugorubi wa Gundi owa Gundi. Finance. These are the areas they should address. Nabagamba nti abayindi bwe babagoba obate yalete etteeka liziza bwe ne ziyimirira kubanga there was no way you could tell me nti lizi yali ya myaka 49 Amini nangobanga nakagitambuzaako emyaka 10 nonga yagwako. Did I raise it? No. As for capacity? No. Kakati if I borrow the money nga money ezo naziborrowinga, what these people should do, babanka gundi, babanka managers bani, bank association, yarigeze wa president ina abayamba, nabewolera sente mu IMF. You see, IMF is giving you free money. Why? It's not free gun. IMF and World Bank, this follows a meeting of G7 where they decided to flush out to China from Africa. China bajikodde kapazo kali bwekati. Nti who is your friend in need? Have the Chinese given you free loans? Free interest loans? Have the Chinese given you free drugs? No. So this neo-colonialism is back. Previously, who knew the representative of IMF in Uganda? Tewali. Who knew the representative of World Bank in Uganda? No, they are now back in action. Kakati kitegeeza, these people are willing because their intention is to flush out the Chinese. Iran is never mpuli abatasoma international relations. Nti America yadose mu Afghanistan Biden yakugamba we cannot use all the good methods to solve current problems. America kakati bakyali kuagala kuchipayinga. What's the yabagan Bin Laden twamukuba. Abataliban tubajja mbuyenzi. Let them do it. Kuba kakati after a time babuoza. What's the cost of maintenance? Why does the Russians want Afghanistan? Afghanistan is some history tawangurwangako. They allow you to be sacked in the bakukuba. Yeah. But the Russians bagala Afghanistan why? Emyalo yabwe gisinga obungi mu winter jigira gifirizinga gibera ko gundu. So they are looking. The Americans are not interested in this. Wano jibagenda ne balimba China ne badda ku gundi. North Korea bwe batwalayo armored bwe batwalayo kakati as a Mary bakuba North Korea. Naye Mary bazeka mu strategic place between China awuni bagwambawo mu international water. Diverting. They have a different strategy. The practice of occupying territory. Mujja kulaba nga ne Somalia bavuddeyo. First of all, do they want to occupy Somalia? No. No. Bobaga nti intelligence settings zikwata. Niziga nti bagundi bali wano. Ba commandos ne bagenda serious. You don't need to occupy Iran. Kakati abantu bano ekibakoze obubi nti some of these people have limited knowledge. Two, bagala kubba kusuuza abantu bintu byabwe nti ebizimbe by'omugagga egonde babikutte kuba toyiza kudya region kuyize cannibal. These banks are cannibals. Kusonga ebintu by'omuntu atakyakola mulinyangako ewange waliwo mukulu ayitibwa Vincent bayo wakoti bayirifu ne mwasiza ayitibwa Vincent nze mumpanga loniza bambatira bwere I reason you don't reason nze Tamale waliwo mukulu ayitibwa Vincent Lubega mulabi waffe wa shows azigoberera nnyo yana yali mu nsonga emyafuna loan nga tunawo kubanga tugenda mu lockdown eri yasooka yagifuna mu post bank naba sasuddeko nitugenda mu lockdown yasiza obukadde busatu ne batuggalawo naddamu kusasula keera n'abeera nga lishedulinga loan ne bwa shedulinga jjukira sente ziba zeyongera okukula kati era bagenza abadde kyasasula atera twaze museke bagala shedulinga singa babuggulayo basatu banka tezijja kukoma alina kukola omukulu ate omanyi kye bakola bo tebalina customer relationship bo baagala batunda assets sizino bazeeguze. This is why you are going to create trouble. Abantu bagamba nti kano kakodyo k'abanyankole okutugoba mu kibuga batwala ebizimbe byaffe. Kubanga bano gye babeera, may I help this government?
bano baje babeera tebabiwulira bali detached from people. Is me who is helping you. Is me kubanza embeera mu bantu nekola ki nemba uli ebigogera abaganda baluyita radio katwe muntu omu yakakati Roma ya president ebadde tetambudde why nti omulaba Museveni ujiraba konvo itajibeeramu kati semu bamita kazanyirizi yajibeeramu yawanika omukono bwatemugulaba kuba abaganda we are used to this type of wound abaganda baganda nimba yoki and we believe it kituufu kakati okujjako nga singa Museveni teyakambuwadde kuganti mubakwate and abaliriyo abatandika luuma eyo bali mu state house bo babadde balowooza bali munda badde kyobola baali bagamba mutabani wange mbwa amubiki abakwate nze bagenze nabibawadde bali mu state house. Their strategy was yali nti Museveni will react by giving his bloggers money to counter the rise. Bo bali banoonya sente but you can create a stampede. Kakati bana ababalimba ku loans omwami olubega akola atya kubanga ali post bank Minister of Finance must come in. Chena bagambye nti nabbanja tatawana na bano nti tebatuwadde batwafunye alisinga amasimu gonna agafunye sente ne sente n'olunaku katulabemu eyeegana yakola ettoto wansi nti amasimu gano ebya security ebya nedda si bya security agabbike egamutiisa nti bya security. What is security about this? How many numbers do I have in my phone? Amasimu gamwe tegali public bwe bya security bayinza okugenda kwa agabbike nyini agafere. Why don't you advertise? You need to buy a newspaper. Gana mawuli gaja biba teremu kafunene ku sente. You list all of the numbers. But this is see gonzi. These are numbers. Nti enamba gundi ne gundi kakati ojja kuwulira response which is good. Nti enamba eyo neyo nti manyi nti nkuba amasimu agataliiko abasajja bano bwe mbamba londoola abafere abatemu amasimu agamu gakola naye nga esimu yizo okumala ennaku bbiri nganfu neddako someone not registered. Yes. So when people complain nabbanja aleme ddufuula lutalo when in mass communication bajje muyambeko in mass communication response is good. How will you know nti batuwulira naye omuntu afollowing akuweereza message yo wano n'akugamba nti eddoboozi livuddeko. So when you make a program and you do something and make it and get a response, it is good. Nti nabbanja byawulira tayomba should not engage in a battle, should take them as concerns from the people, and it should have a team of investigators. These people are saying, is it a possibility nti bazifuna kubanze nkugamba nti bagenda mu kitani ne bajjayendanga muntu enkadde zonna wano nabaga nti enzige nga tezinnajja bagendanga e Kenya ne bagulayo ekutiya y'enzige ne bagiteeka mu butaasa embaale ne baziweereza baaladisi bonna bamwene yaziraba emukono Ssentongo yaziraba e Masaka sigenda kubanga sukano ngenda kubambeleza tamale katusibula waliwo concern iliwo neno mulabi wa agambye nti yogera ne telecom companies batayako ya time wawe senene ziva natanda kubona ku simu senene zigenda anti bayina sibanyi Airtel money ne mobile money nze babiteeka ko nembi bagisaako I want to ring tombulya byakunterekera I want to ring tombulya mbisimanyi paka last year no nze sibimanyi tombulya tewali yakola oba teri kyafiri ate mu evening ku weekend simanyi bichi I'm not that type bokuba simu eno simanyi ofuna kino nti nange Mirundi esimu yange nange nkyagambulinga kino mwana ali mu kyuma naye ategere nange ndi mugambulinga nimunyingiza ekyuma kino ekyokuyola sente bwenti ngaba yole ensenene ne bakubako ka firiji olunaku nofuka ne ka firiji kuba bakulanga nti Mirundi yinzo biyingira mu ebyo kakati you see this about public relations be bayina okubikolako nti sente ezo babbi gundi companies ezo zibba buno obuwala buno butunda buno bwenkwata amatayi bayina kye bayita mobile money ne mobile ne airtime mbo airtime account
kuba kufunako percentage ziteekeko ojja kuzijjako ojja kuleeta endala oziteekeko ngenda kuba nkomaano era nga nsaba mukama bankuumire omukulu Lubega Vincent nkwebaza alina ensonga mu issue ya banka waliwo omukulu wano yeevuddeyo omwami ono bamuyita Daniel Kabwe ayinamba ogiwandiike omukulu Lubega enamba ya Lukabwe alinnya ku polopati omutwale nga tali temubitta mubyambule n'abapoliisi mubambule badduke wandike namba Daniel Lukabwe sente bagenda mu toyi bazipame 00 batalina amagezi mubagabisembakuyamba ku nsonga gyobadde yogerako eyabuzibu olina mu banka tatagembanya nsaba mukama abantu bakuba endulu kutwala kutwala basajja abo ababanka nemukatwala emisinde negaddukane nga mugamba ebirowoozo by'owulidde mu pulogulaamu eno si bya STV abakozi baayo oba n'abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu. STV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.